kiki ekibatiisa nga beeraliikirira banaye njagala mutegere kino tulina Katonda ayinza byonna. Laba baddira Yesu afudde ne bamuteeka mu ntaana ne baleeta abasirikale abalamu ne bateeka bakuume entaana naye malayika wa Mukama bw'agenda okujja n'agenda ajja Yesu yabadde omufu n'amujja mu ntaana n'agenda addira abasirikale bano ababadde abalamu ne babeera nga bafudde. Waliwo Katonda asobola okufaafaaganya enteekateeka z'omulabe wo. Waliwo Katonda asobola okukonya n'okuwamba enteekateeka z'omulabe wo. Njagala mutegere kino ebyo kyonna kyoyitamu ebyo byotya waliwo Katonda ayinza byonna asobola okubiwamba, asobola okukyusa embeera yonna gye tuyitamu si ya lubeerera. Naye ate uliriza kino okufa kwa Yesu kwatta okufa. Uliriza kino okufa kwa Yesu kwatta okufa. The death of Jesus Christ killed death. Kakati ate okuzuukira kwa Yesu ne kutuleetera essuubi eddamu ery'ekitalo. Era bwe wali amaanyi g'enjiri mu kuzuukira kwa Yesu. Senga Yesu teyazuukira twandibadde tetulina kye twogera. Twandibadde kubanga waliwo abantu bangi abeetutumu baafa era bakyali mu ttaka. Naye Yesu bwe yavaamu kyekireetera amaanyi gano ge twogeza, kubanga okuzuukira kwa Yesu kwe kwaleeta omufu omubeereri okuzuukira. Bano bonna abalala abaafa nga Yesu tannaba kufa tebaazuukiranga nakati. Oyinza okugaa nti ate Laazalo teyazuukira, oyo bamuzuukiza. Ate muwala wa nnamwandu bamuzuukira oyo bamuzuukiza. Naye yasaba okuzuukira bamuyita Yesu. Ekyo kyekituleetera essuubi eddamu. Naye ate muliriza kino ekirala. Malayika yaliwo nga Yesu azaalibwa, nga tannazaalibwa. Enjiri ya malayika yajja eri Mariyamu eri Yusufu. Ate ne mukubatizibwa malayika, ne mukemebwa kwa Yesu malayika. Mulise okujjako kufa kwa Yesu malayika teyaliwo, okujjako yaliwo omwoyozi. Naye mu kuzuukira era malayika yajja n'atuleetera obubaka. Obubaka obwo bugamba nti temutya kubanga azuukidde. Mukwano gwange ampuliriza, njagala tugende n'obubaka buno olwaleero luno. Obubaka bugamba nti totya. Kiki ekikutiisizza? Luli abakyala baatyanga bagabamu entaala eno ebeetya oba oguyinja gunaaba kutya. Nakaakano waliwo agayinja ku bulamu bwaffe, oguyinja ogw'ebyokulya kikutiisa. Oguyinja gwa korona afuuse korona, ogwo nabwo guyinja. Oguyinja gw'enzige kubona zo tezakomyewo nogabana nga kino kitalo nnyo. Oguyinja gwa abasajja balina agayinja awo, naye abasajja abamu tebamanyidde kubeera waka. N'abakazi abamu bali ku kizibu, korona ali kuwadde bannange omusajja ono nga ntuliridde nnyo. Era baneeraliikira ennaku zino nti korona ono wanaggwerawo abakazi bangi banabambuto kuba agasajja gali awo galya mmere na bino bye mutegedde. Kano kyetaaga bwetaazi abantu okwefuga. Ate nno nga tuli ku korona wakafoono tulina abantu abeetaaga bannange obuteerabira kusipesinga baana okukozesa kuba family planning nzikkirizaamu. Kuba oyinza akasa tuli mu korona ya family planning ndibiddako edda okukakkana abantu bayinza okufuna embuto zibateeyagalidde. Akawuka ka siriimu kakyaliwo nolwekyo abamirembe jaggala bannange mulimire n'abasawo museeyo mwenkolera bonna bannange. Omusujja gw'ensiri gukyaliwo. Nategedde omusujja gwonna gukukwata abantu 2.2 beetaaga okusula mu butimba. Abantu beetaaga okussaayo omwoyo ku bannamwandu. Era wano neebaza abantu bano ab'omu kkanisa olusensi n'obulabirizi n'obwekampala. Ennaku zino eza Paasika n'endala tussaayo omwoyo okulabirira abakadde bannamwandu. Mwebalire
ddala kakati bannange naffe abala bonna abawaddeyo mu National Task Force mwebale naye emmere eyinza obutakutuukako mangu weebaza olwoyo munnaafunye omulala ate naawe egamanye omuntu tasiima kati noone yafunye kamere gwe basookera ate agamba bannange lwalikomawo olwoba mulungi omu naye ate twetaaga n'okuyamba ku bantu abalala abeetaaga ekiba kisobozi naffe ekkanisa mugende muyamba abalala tibamusobola